إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Atendeze bw'ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala omulezi waffe. Tuwadde ebyengera bingi Allah jalla wa ala kyatuwadde obulamu. Ramadhan twamusiibe yaweddeko bangi twali nabo nga tumutandika titwamalako nabo. Bangi tebamutandikako namutandikako ne Allah kyatuleseewo tubeere nga tulongoosa tulwana okubeera tukuma embeera nabo ebitiibwa kyengera kinene ky'obusiraamu kye tulina. Tekigambika yenna anaatuuka nakyo nga kirungi agenda kuba yeesiimye. Anakyonoona bigenda kuba bimwonoonekedde n'abaako jazza ebibye naye ebigali ayinayo mbeera ki bigenda kuba bibi. Tulwane tukuuma obusiraamu bwennyini bw'ayagala Allah tabaraka wa ta'ala era bwe yasomesa ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bakkiriza abalungi, innal muta'ammil fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala abayegendereza ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala Qur'an nakibikola bulungi yajidu anna Allah yahuthu ibadahu fi mawadi' على ذكره عقب القيام بالأعمال الجليلة العظيمة الفاضلة. أيجنرeza bulungi nasoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala agenda okukyegendereza bulungi era akiraba bulungi nnyo nga mwana wattu Allah tabaraka wa ta'ala akubiriza abaddu be okubeera nti bayimirizaawo okumutendereza bamutendereza bakola ibadaati ez'enjawulo ennene nga bakamala okuva mu ibadaati ennene. Bw'ava mu ibaada eno nga nnene taggwamu maanyi taddirira agenda ku maaso n'okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'okwongera okusinza Allah tabaraka wa ta'ala okutuusa ddi kuusa bw'anaava mu bulamu bw'ensi. wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. bw'atyo amala kuva mu nsi ne biyimirira naye wabanga tannava mu nsi talina lwagamba nti kati nkoze nnyo ibadaati zembadde nkola nnyingi n'ayimiriza nedda. kella si bwe kiri. obulamu bwe bwonna wongayira mu kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Bwetulaba Ramadhan gye tubaddemu ennungi erina ebirungi bw'ogimaliriza gamba ati Allah tabaraka wa ta'ala fena mu suratul Baqara: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. قال الله تقام بانغ لودكم مجلد النكوزنو mukole mutawe ebbanga bwe bali weddeko muwadde mutendereza musoma Qur'an muyimirako ekiro. yagamba ati Allah nga Ramadhan yaweddeko walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. takbira zigere maaso Allah tubulidde zimu ku adkari ennene ennungi kwera twogera ku linnya lya Allah tabaraka wa ta'ala n'okumugulumiza. Ramadhan yona tuba tumugulumiza naam kikomaawo nedda kigendeera ebiseera byonna. walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. n'okuyitiriza okwebaza Allah ebiseera byonna buwangaazi waffe bwonna butambulire ku Allah waffe tabaraka wa ta'ala. ibadallah, bw'atyo Allah bw'atwagala wayagala okutulaba abaddu be nga ebiseera byonna tuli mu kumutendereza. kutulaba mu juma Muwadde mutendereza Allah mukunganye mwogera ku Allah bwogwa mukole mutya mugere munonye riziki yokka by'okutendereza Allah bikome nedda.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة صلاة ويجي ومقلمتها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله مساسان موسي منوني بينغرا يا الله منوني رزقي ني الله نغامت واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وتنرزنيو الله نوبونو رزقي وزينو دينو تنرزنيو الله تبارك وتعالى سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله أذكار زنيو لزنا كنا ما سنغو تنرزو وكتبوا الله تبارك وتعالى واتو الله واتو أغلا ترى عبادات من حجة erimu kutendereza Allah kuva bojingiramo nebogwa bikomaawo nedda newozeyo Allah kusonyi amazambi yongera maso gena ngokyatendeza Allah tabarak wa taala fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum abaakum aw ashadda dhikra hijja wende gena maso ngokyamutenderezo wakitibwa Allah tabarak wa taala bwatu Allah bwatu agala bebitibwa tuwangayo kumutendereza وكل مرات موتنو يوم جلزوه بيان واضح من الله تبارك وتعالى لعباده أن مهمة العبودية لا تنقطع بأداء لون معين من ألوان العبادة وإن كانت فريضة عظيمة أو ركنا من أركان الإسلام الله موتيغ نيزونا بلدلو جلزوه وبلامو لكفو انتي أكتين درسكنا kwera tusota Allah tusinza Allah mu bulamu bwaffe bwonna umberezo obulamu zonna mutuwangalira tekitukawo nakubeera nti olina ibada gyokoze ennene mbadde ntendereza nnyo nva mu hijja tibiyimiridde sala mbadde nsaaliranga ku haramu nti nze mbadde mu Ramadani ekiro kyonna mbadde nnyimiriranga Qur'ani mbadde njisa tebikomaawo kulaga nti ebiseera byonna tuwangalire kutendereza Allah tabaraka wa taala n'oba okoze ibada nnene نوبد كو عباده nga rukun min arkan al-islam mpaji z'obusiramu nnene tokomaawo genda maaso bulamu bonna bwatyo Allah bwatyo agala bulamu bwaffe bonna tubeere tubuwangaliza kumutendereza wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la tugamba surat an'am okitibwa Allah tabaraka wa ta'ala kulaga obulamu bonna nagamba okitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba abaddu bonna qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولما نقول إن صلاتي صلاة زاني ونسكي وكسلا ومحياي ولما نقول ntusemu mbeera ki ngenda kufa ndi byonna wamamaati okufa kwange byonna bitambulira ku Allah tabaraka wa taala akulagira ki akwagaza ki tolina mbeera yonna weekyuka ogati awano biganye kangezeeko eno byonna olina kubizeeri Allah tabaraka wa taala bwakwagala obulamu bwo embeera yonna gyewangaliramu kugizza ku Allah tabaraka wa taala bwatyo ebitiibwa bwatwagala wekitiibwa Allah tabaraka wa taala Ramadhan ne webange eweddeko tabqa hadhihi al-ibada lillahi ibadati tabqa baqiyatun lillah bisigalonga byonna tubikole emirimu gino ibadati zino zonna tuzikoera Allah tabaraka wa taala naam tubale tusiba Ramadhan kituufu Ramadhani gwe mwezi alwahid alladhi faradahu Allah alaina siyama Allah gwe yatwaligako ne gubanga gwateeko gusiba mwezi omulamba kituufu bwe kiri naye okusiba kuno tekukomye kukyagenda maaso nga ibadati nazikyagenda maaso siyamu mulyogo okusiba mugule ibanga nokuba tunyikira Aisha radhiyallahu anha tunyumiza kumbera ya Nabii sallallahu alayhi wasallam kana yasum hatta naqulu la yuftar yasiba ngale batukona go batasibuluke ngasibe naku nyingi ayuftira hatta naqulu la yasum ate nasibuluka naku ereziwerako hago batasibe mbere bwetu ibada tusitambuze tazimira kusiba tubale tunyikira tusiba nnyo ibada zigende maaso tusigalenga tukyagenda maaso bwe tuni basahaba we bali ne Ramadhani bwegwa ko basigaranga bakyasiba banyikira ibadati ezenjawulo ennene Qur'ani nga bongera okunyikira nenda bwatyo Allah watwagala ibada eno mukutuka tukwatenda tujinyweze tubere tuwangaira kutendeza Allah tabaraka wa taala bisera baffe byonna tugenda okwesiima ab'ebitiibwa kituufu ne ibada endala essala
tusale sale zetteeka ne bwe ziggwa tukomaawo nedda tusigala tukyagenda mu maaso owaddeyo zakatul fitr zakatul maali oziwadde bikomaawo nedda minyango gikyali miggule bakaddebo okubeera nti osobola okuwawa wabanga Allah teyabaggulirawo abamakaago abantu bo kubeera nti oyamba b'omanyi abanaku bambi abatalina kendo obeere nti byonna ibaadaati zino zikyali nzigule kubeera nti tuzikola tusembera eri Allah tabaraka wa ta'ala bwe tunakikola kino tugenda kusembera eri Allah tabaraka wa ta'ala hadithi Abu Hurayra empanvu ala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibba omulitayinza kuyitiriza mirimu gino emirungi gitali gyetteeka ng'agiyitiriza agiddiŋŋana amaze otuukiriza gyetteeka giri naye asigala kyaddiŋŋana Allah atuuka omuddo ono ng'amwagala nnyo fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولي الله بغمتي ومدونا غنا كتوكا ناماسو غالا بيسا كا الله تتولك حرام اماسو اما تغاوليزا توليزا حرام بلنا protection okuveri Allah tabaraka wa taala mikono jijina protection okuveri Allah magulu ge protection everi Allah taiza gatwale haram ye wala haramu mwesamba alinako obukubi bwa Allah tabaraka wa taala buli wakolebyo Allah bye yagala olamwe nabuwangaliza ku Allah we Allah yagala kitalina mwayinza kikola ti amu Ramadhani mbadde mutendereza Ramadhani aweddeko nzireyo mu byo tayinza kikola munywevu ku Allah we biseera byonna akimanyi nti obuddu bwe okutendereza kwe kugenda mu maaso okutuusa ddi bwana sinkana Allah tabaraka wa taala bw'ati omukkiriza kivola mu hadithi Abu Hurayra رضي الله عنه ابن الصحيحين البخاري ومسلم بياريا تبوليلا كبنا بيا مقوتلا اوصاني خليلي بثلاث وقالوا بياريا قال نيبال بمواغلا نيما الصحابه وما قالوا كبيرا واري نابا مولي مبير النون جاء قال الله تبارك وتعالى كتبوا ريلا تنميزي مكبيا مقوتلا أبيرتو بلمو بتامبلمو يموتيو بيالي ميتو بساتو لا أدعوهن حتى أموت أبو ريا قام سيجنا كبيرا كوكتوسا ونافا ملمويسي بويبا تبالي كتوسا وكفا ملمويسي عبادة ما سيجنا ماسو تزينا كسيرا كيولد نعم تشوفا كسيرا كنوكوكا مكانكيسو يونغرا مو كسما القرآن كماندو سما تشوف سيكو جسو مانغا ودكو نيس غالانغو تشاجي سما wanda emira kechiro namu kituufu wanda emiri yadda neera sigala ngo kyayinawo akaseera kano akalungi butufu tukombe ku buwomerevu buno ne tulabanga ebiseera bibadde birungi kyala badde ebikira bulungi namu kituufu kikuume kino genda nakitambula nakyo okikombye okola byenye embeerera ennungi olabye ng'okwebikira kuno mutuufu obadde mutebenkevu esala n'oziyimiriza obulungi embeera ogikombyeko nga nnungi gikuume gitwalire obulamu butwalire okwaba ebitiibwa Abu Hurayra radiyallahu anhu ku basahaba banene babeera okuupira Nabbi sallallahu alayhi wasallama abanywezanga ibadaati ez'enjawulo agamba omubaka yankuutira ebintu bino bisatu sijja kubireka okutuusa bwe nnaava mu bulamu bw'ensi sawmu 3 ayaamin min kulli shahr kusiba ennaku 3 buli mwezi naam tubone tusiba Ramadhan naye aweddeko ibada ennene ennungi يوسف ونقل حديث أبو سعيد الخدري الله ليسام بيكينيكو 70 خليفة مياقا سام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة الله يسام بيكينيكو موين كينيكو ومولينو مياقا سام ونقل مو إبادة نجيكومي فنين نكوزو سيبا مويس نوزيبا ساتو ما عند جسيبه ولما utambuliroko kubera tosembereri Allah tabarak wa taala muraira gama nabii yamukuti ekyo takirekanga zibe nakusatu zokka wakiri mu mwezi ozijumbiro zisibenga sawmu 3 ayyamin min kulli shahr nabanga yakinyweza bwatyo Abu Hurayra radiyallahu anhu okutusa okuvambula mbo bwesi ka ibada enagikutte nayikwata yennaku zosiba buli mwezi ibada eno ginywerereko onywerereko Allah tabarak wa taala obulamu bwonna salati dhuha salene ya dhuha sali bonga njube vudde ekigero ky'effumu biseera bino okutuusa ekiseera ky'evvuhuri bwe kinayingira wakati yawo salene ezibala akabiri kuwa Allah tabarak wa taala kinywerereko bulamu obutambuliroko bantu babeera nga balwana kuuma bulamu bwabwe ku by'ensi kubukuumire ku Allah tabarak wa taala bwezibala akabiri bwe zinywerereko biseera byonna ozikuume nywerereko Allah tabarak wa taala لا قام رضي الله عنه وأن أوتر قبل أن أنام
kusala iraka ne bwe mu ya witiri sala yo ku witiri ne bwe balakemu kino agura ila chenyezo kusa mu yava mu lambwesi radiyallahu anhu na mtume natumira mu Ramadan no imira ka 10 singo bulungi ne chikomyawo cyo kuyimira nedda nimwezi balaka 5 mwezi balaka 3 zikuuma obulambo kubwangalira okwo biseera byonna tetumanyi Ramadhani ajja tuyinza obutabaawo bakanda fimanji betwali nabo naye tusibye nabo Ramadhani ono kati tumanyi lwano okuuma ebiseera byoboti wangalize ku Allah tabaraka taala ne maibada ngatini jinyweso jinywereleko bere ngo bulambo butambula butyo mubunywereza ku ekitibwa Allah tabaraka taala otendereze Allah merazo nawo tudde umutima gwo woloza ku Allah tiba gutendereza wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina palo Allah ya agano mbako kubagondera tima jawe ngamiga ya tajiri mu kutendereza ku Allah bingo byonna iberenga bitendereza Allah amagulu gagendeyo Allah jayagala mikono byonna amatugo amasogo wegendereza simu zino wegendereza ebintu ebyenjawulo amaso gatulula kuki matugo gawuliriza biki Qur'ani misomo mirungi oba gawuliriza nnyimba Allah byatayagala wegendereza abantu ba Allah olamba fobwatyo mutufu bujjaba mulambulungi bujjaba muomu bujjaba mutebenkevu ala bizikrillahi tatma'innul qulub tujja kuba batebenkevu tunatereza botyo ulamufu bonna nitumuzeri Allah tabaraka wa taala Allah bwatwagala bwoma levuno tubade tufunye tubuwangaliza obulamufu ku Allah tabaraka wa taala tubukuumira okwo kiba kibi okubeera ng'oli omukyala Allah gwe yatukubira ekifaananyi abawalabu baali bamumanyi yali mu buwalabu ngembera nsebwakyo bambi bubuyabuya aluka kyaluse gamba olugweye gamba omukeeka nenga mwaguluka ne bongera nga kuva ku makya abadde ataddemu amaanyi aluka mutuuka olweggulo nga naatera okumala buzaayo katini byonna n'abisumulula n'abiyuzaayuza kale obulamu byonna byakoze okuva ku makya obudde bwonna yonoonyebwa bwe talina kyabufunyeemu Allah mutukubirako ekifaananyi mu suratu Nahl ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تبوبera ng'omukyalo oyo bali bamumanyi buyabuya buno amaoteka wamaanyi alusaluse bongera byonna nabi kati bantu ba Allah naffe ibada eno gyetubaddeko ya taqwa okutya Allah okusiiba taqwa y'amaanyi la'allakum tattaqun kubanga Allah taqwa yagiyita kyambalo wa libaasu taqwa dhalika khayr ekyambalo kino kyetuluse obulungi nekiteekateeka bulungi nekitunga bulungi tetukiyuza bannange Ramadhani wadde tetukiyuza tubedde tubeera ng'omukyalo ono byonna bye tukoze tuyimiridde nga kekiro tusome Qur'an tuwadde mu kkubo lya Allah tetuyuza kyambalo kino tokiyuzaayuza ate kuddayo makubo ge walina amakyamu ebbali gy'oyitira lina obuddiiru bw'okutula obutali bulungi toddayo buleke kyambalo kyonna kyonoona libaasu taqwa kyewayambala n'ofuna mu Ramadhani kubanga wakifuna Allah bwe yagamba nti la'allakum tattaqun munaamusiibye mugenda kumutya Allah tabaraka wa ta'ala kyambalo kino ekirungi ekigenda okuyingiza ejjana ekigenda okuyisa mu mbeera enzibu zonna ku lunaku luli kikuume bulungi tokyonoona tokiyuza ng'oddayo kubyonoona ebyenjawulo bye wali waleka nga obyerekereza ku lwa Allah obireke bireko obulamu buwangalire obwo bulungi wabuwulira ng'obufunyeeko mu Ramadhani eno tobeeranga mukyalo ono kuuma embeera yeno ennungi gyoba owangalirako ebiseera byonna okutuusa bw'onaasisinkana Allah tabaraka wa ta'ala kigenda kuba kibi maanyi ge wateekamu gonna ibaada zonna ziwakola kubeera nti bigenda kumaliriza ng'ogenze mu mbeera ey'akanyigo kunaku tugenda oyimirira mu maaso ga Allah tobyonoona bikuume binyweze byokola bino ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwo bwe buti buwangalire okwo okutuusa bw'onaamusinkana Allah tabaraka wa ta'ala biseera bino abantu ba Allah ebirungi mwezi gwe tuli mu guno gwa Shawwal ibadati ez'enjawulo zigende mu maaso okusiiba nokwo omukagazi yatukubiriza mu hadithi eri mu Sahih Muslim man saama Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana kasiyami dahri zijjumbire siibe ennaku mukaaga osongereko wandikiweko ng'asiibye omwaka ibadati zigende mu maaso ng'okyatendeeza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwezi guno gwa Shawwal ab'ebitiibwa gutujjukiza embeera gye baalimu mu jahiliya al-ula nga balina bye beeraguza nabyo ebyenjawulo tebitujjukiza ne tugaa aqiida zaffe zinywere
balina bibera mulanga ngo kino kiri haramu kino kiri haramu mu myezi nga gino tebawasanga mu mwezi guno gwa Shawwal era ngo itasobola kuwasa mukyala nayingira gyali tasobola kuwasa mukyala nayingira gyali lwaki mwezi gwa Bisirani n'omwana ayinza okuzaalibwa ayinza okuwa byeze zikiriza ze balina mu jahiliya obulamu bamuwangaalizoko Aisha radhiyallahu anha n'atumiza ngagala okula ng'obukyamu w'embeera ezo natugamba tazawwajani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi Shawwal nabbi yanfasa mu mwezi gwa Shawwal wabana biha fi Shawwal era n'abeeranga yayingira gyendi kubanga Aisha mujjuka nabbi asooka okumuwasa ng'akyala emyaka gyali gikyali mito okuyingira gyali kumuleeta mu maka ng'omukyala era gwali mwezi gwa Shawwal nayingira gyali Nabbi sallallahu alayhi wasallam fa ayu nisa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana ahadhu indahu minni kyala kyali asinga ekitiibwa yasinga okwagala ennyo eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam okusinga asinga Aisha abuuza mummuga nti Abisirani mu mwezi guno okwera nti wasizaamu embeera eyo bwe bati we baalina embeera eya jahiliya naffe kitujjukiza mu biseera bino okunyweza aqiida zaffe entuufu abantu bwe balina ekyebisirani kino okikola otya bituwabaire kubena okubeera tubitereeza obulamufu bonna tubize eri Allah tabaraka wa taala bitweramulako kyosobola otya okuwasa gundi oli wakima wasa omukyalo w'enkima genda tuletera ebisirani mu kika genda kukola bwoti ne bwoti embeera ezo tukyalina emizizo egyo nosanga nga nasobola kuwasa wakima olwokuba wakima sobola kuwasa wandiga kika kyonna nga kisobola osituka ebyo tukyabirina kutamwa kino Allah takigamba ngo kiri haramu omwezi gwo tolina kukolera mu kino tukyabirina nga enzizi nti oluzi luno temulina kugendako biseera bino ensozi zino zikolebwako bino abaana bange nina bakola bweti nina basiba obubakuuma ebintu bino tukyabirina okweraguza okwenjawulo tukyabirina mu biseera bino bitujjukiza kubeera nti byonna tubyeyambulula tubyejjamu obulamu bweffe bwonna tubuze ku Allah waffe tabaraka wa taala tubutereze enzikiriza buli omu tuddemu twetunulemu abaana tubatuuze tulabe enzikiriza nnungi bannabbi baatuuzanga abaana baabwe kuba enzikiriza eno am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di baana batuuze mulabe enzikiriza ekyali etya tuli tutya tuyimiridde tya tukyali banywefu wajunubuni wa baniya an na'budu al-asnam nabi Ibrahim yagayirira Allah mutasi nezadde lye kubeera tebasinza masana mbageesambi bagabeere wala tuddamu tunule mmakaago kyekiramula busiramu bwebulamula oba mulimu ebirala ebiramula ddamu tunule mu dduuka lyo mu mwezi nga guno Ramazaani aweddeko biseera bino Shawwal ddamu wetegereze mu dduuka lyo kyekiramula tewaliwo mbeera yonna yeweesiganyiza kuterereza dduuka lyo oba yonna obize eri Allah oyikola gy'olina otambulirako ddamu wetegereze mu makaago temuli mu bulimu temuli mu buyumbayumba temuli mu bufo bwanjawulo nti ono waliwo b'obikkirawo wetegereze omubiri gwe tolina bw'osibamu tikakakola bwekati kankuma ddamu twetegereze embeera zaffe zonna baddu ba Allah tugenda sinkana Allah kiseera kisembeere tumanyi tugenda kugenda eri Allah waffe tabaraka wa taala tukaseera tuddemu twetegereze embeera zaffe zonna tetumanyi kiyinza okuba nga kiseera kitini tugenda mu maaso ga Allah ne tugenze tutya tugenze naki tugenze n'obusiraamu obutuufu bwayagala Allah tabaraka wa taala oba tugenze naffe bwe twagala okutambulirako tugabira obuwangwa yaffe nti kyaffe wano tutamwa kino tukola bwe tuti bwe baali mu jahiliya mu biseera bino nabbi n'abibatereeza n'abibaggyako n'agatya mulina tutambula bwe buti Allah baagaza kino mukimanye enzikiriza ntuufu ayinako babweti tukyagirira ntuufu abaana yobasomesa ku masomero kyokufa kuli bwe kuti gw'obasomesa ekituufu n'obabulira ani atta oba kyali ku byawalumbe bakyalina okuŋŋaana nti kimanyi tugenda ku muteero nakayima okolamu bati waliwo bino ebyenkizo bakyabirina tekitundu bwe kiti kyankizo mwine emikolo gikolebwa bwe giti tukyalina okuŋŋaana ze tulina ez'ekika tugenda kukola bweti ne bwe tuti buli buffe tukuŋŋaana ne tuddeyo ebijja bajjajja bakola bwe bati tukyabirina ebyo tukyabirina ebiseera bino abantu ba Allah tugenda kuba mu mbeera nzibwe ibanga ebyo tebinnatereera tukyalina okuŋŋaana ez'enjawulo bwe zityo nga tunnatereeza nzikiriza zaffe embeera ebambi ab'ebitiibwa tubeere nga tulwana tutereezeewo mu biseera bino
tusinkane Allah tabarak wa ta'ala mumbere singo kubennonchi saba Allah tabarak wa ta'ala tuwe amazima nemero kuma tugagoberera nokunenya zikiriza ntufu yayagala Allah tabarak wa ta'ala hay Allah wafu kitibwa tulina baganda baffe ne banyina ffe bangi munzikirize eno nga bali makomera mu buli asamanya babonyabonyezebwa bali mu mbeera ezibu tusaba Allah tabarak wa ta'ala batase mu mbeera eno gye balimu nga bali asamanyizibwa bateekebwa mu mbeera eyo Ramadhani bo gye bagimaze Eid gye babadde biseera byonna bino gye bali Allah tabarak wa ta'ala tusaba batase berenga obatuddiza nga bali mu mbeera ennungi batase obuli asamanya bonna obakolebwako unyweze na wezikiriza yawe Allah tabarak wa ta'ala nafo tunyweze ku Buislamu butufu tukusikana na mwekitiwa Allah wa tabarak wa ta'ala ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لحسن عبادته وطاعته والحمد لله رب العالمين